Mwana mulenzi Alien Skin ali mukogeza abamu obwama munange eside eno. By the way ekizimbe muganda wange kyakubyewo wali. By the way ndabyeko ko wali kinatera munanga ate okuggwa. Bakubye munanga ate enkokoto waggulu era nga bogezawo okulaba byengenda okubeera nno nga nkutuusaako ate nga ye mwana mulenzi munanga ate naye palaso alaze amaanyi muganda wange naye ekizimbe kye kinaatera okuggwa munange eside eno. Bye bimu byengenda okubeera nga nkulagako ko maaso awo kakasa nti no video ogilikingako sate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Bambita Nati wano wennyini mba natuuse dda munanga ate okubeera nga nkutuusaako ebyo ebiri mu kutambula munanga ate okwetoolola Uganda eside. Kakati nno kansooke nkutegeezeko nti nno mwana mulenzi munanga ate Alien Skin gwe nkutandisiza naye ndabyeko ko wali obumu ku butambi obadde bukutte omubabiro obw'omwana mulenzi munanga ate Alien Skin nga buli mu kwogeza abamu munanga ate obwama eside nti mwana mulenzi bannange nga ayanguyiza munanga ate ekizimbe kye. Jjukira nti nno ku byatambula awo byavaayo nga biraga nti nno mwana mulenzi ono ali mu kuzimba munanga ate fangoni. Fangoni empya eside naye muganda wange ekizimbe munange akiddusizza ku sipiidi ey'amangu mangu nga bongezaako okulaba munange abadde nga yatuuse dda okubeera nga ceekingako okulaba embeera nga bw'eyimiridde nga bogezawo okulaba nawali nga abyekwaddekwaddemu kaawo mpola mpola nga bogezaako munanga ate okulaba mwana mulenzi munanga ate Alien Skin. Ku sayidi y'emu ne mwana mulenzi munange ate palaso naye ali mu kwogeza munange abantu obwama esayidi eno naye yakubawo munange ate ekizimbe nga bogezaako okukiraba awo. Byo byabanene right now ndi live ewa Uncle Pigana maka gaffe gagenda bamapya saawa yonna yonna emu ku nnyumba ze empya eri mu kuzimbibwa kakati gwe nno munange bino byabanene ebintu obiraba bya ddala ate eno tuli mu maaso kati ate tulina emabega eri binawo kutwalayo muganda wange Mark Professionals Palaso Music Forever mubimanyi ebyaffe byabaki byabanene ngenda kulambuzaako mu maaso eyo bannange temusooka kupapa mujembola eno ennyumba nange njitiddemukko erina emabega wagazi maaso wagazi bannange ate ng'eri wano mu kibuga abantu bamanyi omusajja yazimbye mu kyalo ali wano mu senta makindi mu senta wakati buli muntu yeegomba okuzimba. Ngenda balambuza nnyo munda yasinga mungiragira obulabi bakugamba mukugaayo ayite emabega naye nga ddala nga compound yakusajja ekikali ebyaddala bagamba Uncle P munene era munene. Kyekyo nno munanga ate ekizimbe kya palaso nga bogeeza ku munanga ate okulaba esayidi awo. Kakati nno ku sayidi y'emu mwana mulenzi ono abadde ali mu kuwa munanga ate wano drop ng'agiwa mwana mulenzi munanga ate Dax Vibes. Jjukira nti nno ekivulu kye kyengedde esayidi eyo abadde wali ng'alimu wa munange ate vibe wona nga bogezaako okulaba. That I'll be at your door waiting for my baby. Yeah man, 29th August, Palaso, I'm telling y'all. It's gonna be a party, white party, official, white concert.
Dax Vibes, Uma Showgrounds, let's be there. Yeah man, good idea, nice idea. Augustine Gabidi Mumwenda. See you there. Uma Showgrounds, Augustine Kulwa Dax, White Concert, I'm there, she there. yoyo nno munanga ate omwana mwenzi munanga ate palaso esaidi eyo bwe nti bwenkoze okubakiikingako esaidi wali ku alien skin kwesa ate ne saidi wano ngenda kubeera nga nkomako mu maaso awo n'ebirala kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kwesa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonabajjukira nti nno update yonna ojja kubeera nga ogifuna ebisigadde byonna gwe bitulekere subscribinga kibeere nga kitambwira ddala nzikiriza nkomeko mu maaso awo n'ebirala